Ya oli Kadama TV ekuleetera emboozi z'Abakadaama ebinyuma ebisesa ebinyiiza buli kimu kyonna okisanga wano Kadama TV. Teweerabira osobola otuweereza vidiyo yo ku Kadama TV ku WhatsApp yaffe eyo eri ku title oba ku mutwe n'obeera nga osobola okwogera ku kintu kyonna ky'oba oyagala buweeza vidiyo yo tujja giteekawo. So tukomesezaawo Afande Kadama ono omuwala eyeegulidde erinnya okubeera nga ye amalako n'Abawarabu mu mbeera ey'ekijaasi. Ye agamba tanyigirwa mu ttooke. Yamanyiiza ababboosi be nti ye essaawa ez'okwebaka ziba za kwebaka, ez'okulya zibeera za kulya, ebikopo banywera mu kimu. So abatreatinga engeri n'egyalirabyemu nti nno omuddugavu olina mutreatinga bw'oti. Ate nga agamba awangadde nabo okuva bwe yagenda okukola kyekiyumba kyekimu kyakolamu. Agamba obusungu omunyiiza ennyo kuba yagamba takuba naye bw'anyiiga ennyo alinda boosi we ku tayimu yaki y'okumukolako masaagi. Kasamugala jangu onkoleko masaagi, jangu onkuute enkyakya, nonde ensekere. Mbadde simanyi nti n'Abawarabu balina ensekere mu mutwe. Awo wamulagira mulonda ensekere amusikamu n'obuviiri obumu. Bw'aba amukola masaagi amunyiga kata amwabye omusuwa. Naye njagala yennyini Afande Kadama akunnyonnyola engeri ye gy'akolamu ekintu kye kino. Yagekyagayo ng'ebyangu ebiganda nagamba omumasaagi ng'ebigere enkyakya zikusala engalo kyokka tayagala omuteekeko bisigo, tayagala okwate mu bisigo ndyoka omumasaagi ng'ebinga tebikukwagula. Kyonna ekisooka kikwaguza akagere n'omala n'odda mu mutwe onoonya ensekere. Gy'olaba gy'onyiga bwe gumala nga kuboggolera. Olwo nno kimunyikiza masaagi oba yagenze bamukiyungu n'ayoza ebintu n'alongoosa nayo nadda ng'asinda bufi nye. Naye gwe n'atamanya nti gwamukola masaagi bye bikuwuba olunaku singa yali abikola singa yafadde nebiraka bisinda ya rabbi n'okunyiga omusuwa gwegatte. Gamba ekifo leero ekisa kya Mukama nzikakanye omutima nemikola ekintu ekyo kibi. Naye maamu lwamunyiga n'agattira kabooti nga wulira fa. Guwa agamba had guwa hina yala tahad ya sabra hina ya rabbi shwi awula guziga ogwabya omutima. Yo Afande Kadama tugenda mukomezaawo mu episode endala ng'akubuulira ate ye bw'akuba endobo. Ayina bw'akuba endobo mugiyita ndobo, ebisenge byonna tabisiimuula, asiimulako bimu na bimu okusinziira ensanyuka gy'aba asanyuseemu.